wali mu kisaawe ekkololo era nga mwami Tebuhabulwa ate kyatuuseeko abadde takirowoozaako. Waliwo ekikangabwa ekigudde ku Museveni wano mu kujaguza Heroes Day n'atuuka n'okwekanga era baddusizaawo mudduse. Ebintu bino tubirabanga ebya Just, ebintu ebimu tubirabanga ebitayitamu, naye baganda bange, mikwano gyange, ensonga za Museveni zigenderedde ddala okuba nga zimuyitako era nga byabala. Mukwano gwange tuyinza okugamba nti no bikulozi nze ffe Museveni twamulabulirawo, Museveni twamugamba, Museveni twamubuulira nti bannayuganda bakutyo, bannayuganda bakoowu, bannayuganda bakoowa dda. Museveni yagaana okuwulira, kakati agenda kuwuloza ku bannayuganda abakaawu, ku bannayuganda abaagala Uganda, ku bannayuganda batunde okulaba nga Uganda yaffe etambula ng'egenda mu maaso. Tweri basiimu nnyo olw'abo abantu ab'enjawulo abateekayo okufaayo kwabwe ne bagamba nedda, this is enough, kimala. Ani balwana okulaba nga buli munnayuganda abaako ekyenjawulo kyatuuse mu kaweefube gwe tulimu ow'okweggyako omutugumbuzi eyajja okumalawo Uganda ate wamu n'ensi yaffe. Ffe tulina okukkiriza nti bwe tukwataganira wamu ne tukolaganira wamu, buli kimu ne tukikola nga bwe tukisaba oba nga bwe twagala okukikola, bingi bijja kukyuka era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Era tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ye pulezidenti waffe. Kankuwe ate ebiri ekkololo eyudde eyo naawe obirabireko otegeere Tebuhabulwa nti naye ali ku buzibu. Ate nga nabo bakulaba nti oliwo ku lwabwe bajja kugoberera. Now, the problem I seem to see ekizibu ekirala President kyalaba in the country mu nsi yonna, mu Uganda yonna, is a Linyankore proverb which says, "And minyingi itkuruza obushera," which means many tongues spoil the broth. Kakati President ekizibu ekirala kyalaba mu bantu era abakulembeze bebuuka tebiraganye mu nsi yonna mu Uganda. Mu Uganda President ekizibu kyalaba bebuuka tebiraganye bikubagana empawa nti buli onayogera kino tugenda okulaba nga tetutuuse we twagala kutuuka. So when you hear people talking of poverty, we have already shown you how to get out of poverty. Bw'owulira abantu nga boogera ku bwavu, President aga nti tulidde tumaze okuteekawo abantu tubabuulidde engeri ki gye basobola okuva mu bwavu. Haji Ssedunga agambye nti waliwo abalwanyi baffe, bawala baffe, Namwanje ow'Ekagogo, ndudde sinamulaba. Namwanje jangu wano, jangu ku Muzindaalo. Haji Ssedunga has given us one lady called ne Kuzaala owewange. Abakyala, he has called them to come here and bear witness. Kuzaala linkai. These people. Kuzaala omwozuro mweta Kuzaala. Okay, nze unumushi. Kati Haji Ssedunga agambye nti abo balina obujulizi obulaga nti osobola kuba mu bwavu. Haji Ssedunga, the chairman of the veterans, has told us that these people actually listen to the gospel of prosperity and they can bear us witness. So they are here to share with us. Yukuzaala wanyu ninkai. Nze Nkaragamporo konkati ndi Igomba. Igomba nkai. Igomba wahingura miru. Omuhanda kuzo mu Kiganda. Okay. Yes. Obworo obuligiro moto. Obworo nkaburugama kushare nkirya yishomero. Abo kwa ofisi yawe niyo yanshomise. Nashoma. Konka kunabire ndya university. Kagambira abana ababire nibazo mu byokushwera. Niwe nabagira nti ndashwera. Hati naza kuri isennimize nyama. President okunuko narigire nkaza kwereba nkakuzaara nashanganye nakataka kaki konka nagira nti nimbasa koranta nakakataka kache nanye ntunje ntasya
erukwinganisa n'aba bine za mahiro kazagomba nagurayo bwahika bukabura buke nagurayo hika 10 niho natandikira konka najya ntapana reka ngume ninyete minyeto yona omuro Kampala n'ebindi bicweka konka president kashanga ekizibu kimwe haba abebembezi bitu nambwenu onsasire tunayemerera ahantu naza kuhabiro abembembezi bitu nketa Honorable Robin Rwakojo nkozire expo y'abarisa n'obutabo mbwine nargaha president niza kubukuretere Robin akanga kwija akanje nti nakutokera abantu abaraje bakashoma konka nabo tubarize yangira nti nakusopotinga n'emitwaro 50 nazo tarazimpe konka nkamusasira namanya ntekizibu n'abebembezi bitu president naguma ninchitamwe sente ninyeta abantu niza America ndeta abajungu biza kurisiza kwegesa abantu kurisiza hantu hake konko shange kizibu abembembezi bitu tubakwenda kukimanya oshanga nibarabombantu abo babona benda obururu omwanya gwo kwereka abantu icyo gukora president ogwo mwaka bugwabire nikutandika nketa abantu bona ebiro 56 n'aba Kampala bona obujurizi mbwine aba taxi bakabaruho polisi yawe yonekeruho n'abashomesa hatu nokoraki hateze shaha nyinete zamate nyine ka factory no tunda ritazinga ni tunda abo kuba ahaho nyine gomba na bushunju Mitiana Road ni tunda rita 10 rita 10 okay he's selling 1,000 liters of milk a day near Busunju. Yes. And here in Gomba ni tunda rita 6. Here in Gomba he sells 600 liters. Yes. No risizota ahafunzire. Hati okahinga obunyatsi nkahinga obunyatsi nkahinga ebingo nkareba nkanyo kurugayo naraba abarisa kuboreka bareke kutekateka nti okurisa okahingirente oyine kuhinga ebishoro byonka nkareta system yo kubyara ebingo ebine types 3 Guatemala, Suganapia, and Kapchong. Okay. So he's saying that that I am the one ngakushomesa ngakushanga. Okakushanga Chisozi was Star State House Bursary. Mkamungwerero mfamu. Tukatukugwerero mfamu. Kale, okay. Ati amate ebino okoraki. Ebindi nyombekire factory nambwenu ni kushaba president factory yengi factory erukora calf pellets erukora calf pellets nebyo kulya byenyana. Okay. Na factory na nokora milk boosters nkashanga mukato corridors president tuine kizibu abantu nibajyantente zabona zikamwa matemache hati na zomba America na shoma ingredients ezikureterente kamwa mateminji. Okay. Hati ndiyo ni nkora milk boosters Kariro konka president nani kushabe kintu kimwe onyambe tinyine mashanyarazi ninja kukumanya kurugomba omuro sedunga oko nuyakugamba banyambe ntunja amashanyarazi kurugama mpaka wanje afamu kale omumeme banshaba miliyoni 150 otafa ninja kuyamba iroko yabare munonga nkama kumpero mugisha. So that boy so kochusuzo yo nani
No mwanje lindako. Now this boy, this man, this big man now, omusajja ono president gwayogerako ono Mwangi, that he was one of the young people yali omu ku baana abato who ambushed me in the farm. abamugoberera nga balize wano ekisozi ne bayingira buyingizi mu Ambushed. bamuteega So that I give them sponsorship. I pay for them in school. bwe bamuteega ne bamugamba president tusasulire esente z'essomero. Then I paid for him. I didn't find out where he went to study. Takyajjukira bulungi naye yamusasulira, gye yagenda okusoma naye yamusasulira. Then when he was in university, bwe yali ali ku university he started challenging other young people n'atandika okwogera n'abavubuka abalala, abaana abato abalenzi n'abawala, that let's go and learn how to use smaller pieces of land to do maximum profitability. kati ng'agenda asomesa banne nti banaye mansabye tugende tuyige engeri gye tusobola okukozesa akafo akatono naye ne tufuna kinene nga tekafo ke tukozesezza katono mu ttaka. And he started growing pasture rather than free range. This is the main point. Kakati ekyenjawulo ennyo omwana ono kye yakola, yatandika okulima omuddo ng'alima muddo ye nga instead of just depending on the pasture grown by nature. nga omubuta mu kifo ky'okulunda ente ne zitambula butanzi zigende nga zirya, ye obwongo bwe naga nti tulime omuddo okusobola okuwa ente zaffe. And because of that, he's selling 1,000 liters in one unit near Busunju and 600 liters here in Gomba. Kati olw'okuba ekyo yalima omuddo akolera watono, era bawadde obujulizi nti ebusunju alinayo dayare watundira amata naye buli lunaku atunda lita 1,000, ate ne Gomba naye alinawo dayare era atunda lita 600, olunaku atunda liters 1,600. So that is his witness. Namwanje amanya gange zedeziranta namwanje ndi mukyala mukatuliki omukama mulungi obudde bonna omukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Muzeeyi nze ndi muwala ndi muzzukulu wa Muteesa Asira. Taata wange ye yali omugenzi y'okusofaati Bukko eyali omukinjaagi. Maama wange ye Francis Mere kusula kweguya. Kati taata wange oyo ng'akolagana n'omugenzi Ssettuba era naye nga muyita taata wange. Naye muzeeyi nze nali lwayise ne mpuliriza ebigambo byo ne mpuliriza ebya Kabaka ne ŋŋamba kanzireyo mu kyalo nnime era ne ntandika okulima. Natandikira ku bitooke 5. Ebitooke 5. ebitooke Ne mbisimba ne bizaala ne ŋŋenda nga ngaziya. Ente natandikira ku nte emu ne ntandikira ku mbuzi 2. Naye muzeeyi kati nnina embuzi 40 era nnina ente zange zivaamu ekidomola. Era lwe twali ku tekiniko wali oŋŋambye mukyala Nankabi Bafonalebo andeete mu siteeti ng'onjagala era nga nkunnyonnyodde ebintu byange nga nkugambye muzeeyi njagala emmotoka enennyamba ku lusuku. Amatooke otunda enkota meka? Kati olusuku lutuuse mu nkota 2. Buli nti olutema lumu. Buli otema emirundi emeka? Mu mwezi ntema emirundi gyange 2. Okay, 200. So kale webale Namwanje namulabako bwe nali ntambula nakulaba ew'omugenzi Ssettuba nani PPS
Namwanje. Yes, sir. So Namwanje, genda bakuwandiike njagala kukulaba. Kale, sir. Now Namwanje is saying that she was in Bwaise near Kampala. Can I interpret that, sir? Interpret that. Okay. Namwanje is saying that she was in Bwaise near Kampala. Namwanje oyo gwolaba obujulizi bwatuwadde nti yali ali Bwaise awo kumpi ne Kampala. Trying to do things in the town. Ng'agezaako okukola ebintu mu tawuni awo. But she had my message. Naye n'awuliriza President bwe yali ayogera n'awulira obubaka bwa President. And also message of the Kabaka. Era agamba nti yawuliranga ne Kabaka ayogera. And she decided to go back to the village in Kagogo, near Bukomero. Kati bwe yawulira obubaka obwo bw'abakulembeze ababiri n'agamba kanzireyo mu kyalo n'agenda e Kagogo kiri kumpi ne Bukomero ku Hoima Road. It is part of the area where we were fighting. Era Kagogo kimu ku bitundu olutalo lwa NRA gye baalwanira. And I saw her when I was in the trek, when I was walking. Era mu kutambula okwasemba President ng'ali mu kutambula kumujjukira obulungi yagenda ewa Namwanje e Kagogo. Then she started with just 5 suckers of bananas. Namwanje yatandika n'ensukusa ttaano. But now she's selling 200 bunches of bananas 2 times a month. Kati Namwanje watuuse okuva ku nsukusa ttaano kati atema enkota z'amatooke 200 mu buli wiikisi 2. Kitegeeza mu mwezi atema enkota 400. And she has got 40 goats. Aina embuzi 40. And she's milking 1 kidomara, which is 20 liters of milk. Era atuwadde obujulizi nti buli lunaku akama ekidomola ky'amata zilita 20. So I was talking of the many tongues spoiling the broth. Kakati President ogenda okutuuka ku bano baatuyitidde abadde ayogera kukubagana empawa mu njogera zaffe eri abantu naddala ku nsonga eno ey'okulwanyisa obwavu. Since 1995 we have given you how to get out of poverty. Okuva mu 1995 amaanyi gonna President yagateeka ku kulwanyisa obwavu obw'omu maka. And we gave you the 4 acres model. Era President n'agezaako n'abawa ensonga y'okulimira ku eka 4. If you have the 4 acres. Bwebanga 4 ozirina. If you don't have, bwebanga tozirina, use even 1 acre or whatever you have. Oyinza n'okozesa eka emu oba ekitono kyonna ky'olina. But if it is the 4 acres, we said 1 acre for coffee. Naye bwe ziba 4, President yawa amagezi nti eka emu gireme emmwanyi. 1 acre for fruits. Endala gisimbeko ebibala. 1 acre for pasture for dairy. Ey'okusatu giteekeko omuddo omulime ogw'ente ng'olimye mulime. 1 acre for food crops. Ate ey'okuna ogiteekeko emmere eya bulijjo ey'okulya mu makaago. Emanju in the backyard you put poultry. Ate emanju w'ennyumba oteekeyo ennyumba y'enkoko. Or pigs if you are not a Muslim or a traditional Munyankole. Bw'obanga eddiini gy'osoma tekuziyiza oba toli munankole oli oweeri olunda embizzi mu sayidi awalala. Abanyankole abeera tebalyanga mbizi naye ab'ennaku zino embizi bazimazeewo. Then if you are near the wetlands, Atera President yatugamba nti bw'oba olinaanye olutobazi ng'ekibanja kyo kikoona ku lutobazi. You do fish farming. Atusaba mu programu eyo yateekamu nti teekako ekidiba ky'ebyennyanja. You'll get a lot of money.
kati mwezi engeri ezo ojja kufuna ssente nyingi. So all these programs we have been bringing have been in order to help you implement either all or some of those. Kati Pulezidenti azoogerako nga kyabasaba zonna zeenyigiremu oba weenyigiremu emu ku ezo zateeseeko essira. Now, you the veterans, kakati mu abalwanyi, when I launched Operation Wealth Creation, bwe yateekawo enkola eya OWC, Operation Wealth Creation, y'okulwanyisa obwavu, I told General Saleh yagamba General Saleh to first give coffee seedlings or other seedlings to the families of the veterans. Era n'amugamba nti bw'obanga otandise okugaba ensigo sooka owe famire z'abalwanyi. All, before you give anybody, first give all the families of the civilian veterans. Era n'abagamba nti yagamba General Saleh nti nga tonnakatandika kugubira mulala yenna sooka ogabire famire zonna ez'abalwanyi, abalwanyi bano abatuyambako n'abalwanyi bennyini abaava ate betwali nabo abakubi b'emmundu, both civilian and the combatant veterans. And that's why we started in the rural area. Era y'ensonga lwaki enkola ya OWC yatandikira Luweero. Kati kabandwa totawanya sedunga gwejja weka oli ku muzindaalo amaka g'abalwanyi abazirwanako bafuna endokwa oba tebazifuna from Operation Wealth Creation. Kabandwa seetaaga muntu mulala kubanga gwe okyali muvubuka. Because I said don't start on anybody else except the families of the veterans first. Kati Kabandwa amuyise atunnyonnyole famire z'abalwanyi programu zino eziyayogerako yazaagigasa kubanga President ng'awa okutandika programu eno ya Operation Wealth Creation yabagamba mutandikire ku famire z'abalwanyi. Kati Kabandwa tubuulire ekyo kyakolebwa. Weewale nnyo ekitiibwa President, famire z'abalwanyi nnyingi nnyo ezaafuna ku puroguramu eyo eya Operation Wealth Creation. Naye ekizibu ekimu abalwanyi abasinga bakadde mu katagoloyo nga tebagwayo bulungi, naye abavubuka n'abaana baabwe bafuna mu Wealth Creation era mulimu abatambula obulungi naye era y'ensonga lwaki twebazizza olwa pulojekiti eyo. Kabandwa lemma okubuzaabuza. Kubanga omukadde azaala saagamba nti muweereze abantu kinoomu nabagamba nti muweereze endokwa amaka g'abalwanyi. Wadde ndi mukadde muweereze omuto, one of my children afune. That was the guideline. Your Excellency, endokwa baazifuna era waliwo enjawulo mu maka g'abalwanyi abagendera ku Wealth Creation era emmwanyi zeeyongera n'obungi mu bitundu by'e Luweero ng'afe ababadde bazisuubula. Kale Kabandwa. Weewale nnyo sewo. So what I was telling you, that was Operation Wealth Creation. Give free seedlings and materials to the families of the veterans. Kati eyali etteeka mu Operation Wealth Creation mugabire famire z'abalwanyi zonna mu nkola eyo endokwa n'ebirala byonna ebyali bikozesebwa mu OWC. Not only coffee, even other things, whatever they wanted. Era President teyayogera ku mwanyi zokka wabula ne byonna ebyali mu Operation Wealth Creation. Now this was 2013. Kati ogwo omwaka gwali gwa 2013. That one we had been going on with the compensation for a long time.
naye ate ekyo kyagoberera nti waaliwo okuliyirira ebbanga ddene okwali kwatandikibwa emabega newankubadde kino kyajja kyali kigoberera biri ebyali byasooka. And then the casino had also already started. Ate era mujjukire nti newankubadde ekyo kyogerwako era n'akasiimo kaali katandika emabegako era nga n'ebikolwa by'akasiimo etambula. So therefore, I will meet the executive of the veterans. President agenda kusinkana olukiiko olukulu olw'aba veterans agenda kubasinkana. Because here we are many people. Olwokuba wano tuli bantu bangi bw'abebika byenjawulo. We don't have time to discuss and ask each one a question. Wano tetusobola kwogeraganya bulungi n'abalwanyi bange okwebuuza ebibuuzo ekyo tujja kukikolako oluvannyumako ng'abasisinkanye. So therefore, the advice which you should listen to is what I told you in 1995. Kakati abantu bonna baagala okugenda mu maaso mulina okuwuliriza okuva obubaka President bw'ayogera okuva mu 1995. The 7 activities, ng'ayogera ku mirimu 7, whatever you can pick in one of those. Emirimu egyo 7 oyinza okukolako ogumu, oyinza okukolako gyonna, oyinza okukolako 3, naye ku egyo coffee, emmwanyi, seedlings, the fruits, bibala, pasture for cows, okulima omuddo ogw'ebisolo, food, emmere ey'awaka, poultry, okulunda enkoko, piggery, oba okulunda embizzi, and fish farming. ate era ng'agasseeko n'ebyennyanja. Now, that is for people who are in agriculture. Kakati ebyo 7 President byayogeddeko bikwata nnyo ku abo abantu abali mu by'obulimi. We have now brought PDM. Kati mu koweri erimu ate waleteddwa enkola ya PDM. The PDM, we are giving 1 million shillings per person, per borrowing. Kakati mu nkola ya PDM bagaba miliyoni emu eri buli family. The reason we had 1 million was that it was enough to give you at least 1 acre of coffee. Lwaki President yayogera ku miliyoni emu? Ekirooto kye kiraga nti mu miliyoni emu at least osobola okutandika eka y'emmwanyi n'ogirima. Yes, at least take it out. Start from there. So if we are sending 100 million per parish per year, kati bwe tuba tuweereza miliyoni 10 ku buli muluka buli mwaka, that means 100 homesteads should be able to move.